16. Abaagalwa abalungi, tulina akasimu akayingira kabwetyo tukaanirize tuwulire Omuteesa n'abeegattako nate Ssaabasajja Kabaka Wangale Sibo Muteesa. Sebo atukubidde tusanyuse okuwuliza Ssaabasajja Kabaka Wangale tubuulira amannya go nawa gy'osinzidde okutukubira essimu nga tuli ku mulamwa gwaffe ogwaleero ogugamba nti Uganda ey'enkya tugyetegekedde tutya. Sebo Ssaabasajja Kabaka Wangale akazindaalo kako. Ssaabasajja Kabaka Wangale basiba mu mpulira bulungi. Tukuulira Ssaabasajja Kabaka gunde Sebo. Amannya gange nga bulijjo nnyefagwa. Tusanyuse okuwuliza Sebo. Yasinzidde wano ejjama nagga lange nsanyuse okubawuliza era omwebale omulimu ogwo gwe mukolera Obuganda obutaweera niwabeerawo ebintu byonna naye ne mwewaayo okuweereza Obuganda omulimu ngaera naawe mwani abo nabo okugambye omulimu si mutono mubeeramu ebiwoovu bingi n'obutategeeragana bungi naye ebyo byonna tulina okubigumira olw'okuba ekintu kyekwanirira kisinga kagwa obunene kisinga kalunu obunene kubanga tumanyi mu mitima gyaffe abaana baffe balitubuuza oba bazukulu baffe balitubuuza nti kalikonde mwali luddawa mu bintu bino bitwawo kuba kalunda bwe yeregera ebigambo bino mwakolawo ki kakati waliwo ebigambo ebitonotono byenjagala okwongerako ebimu bikwatagana n'ebintu byebyogera ebyo olwaleero ogambye nti waliwo abantu abamu ne bagamba nti nga mubuddewo akati benjagala okusooka okwogerako abo abantu abamu bagenda ne bagamba nti ebyakagwa obumanyiyo naye nvuma olw'okuba abantu ngaabo mu lulimi olwangu obwo bayitibwa migunju kubanga ekintu ekya Buganda ekikwata ku Haruna yekka ekikwata ku Engineer Kaggwa yekka kiba olina okubuuza nti muluddewo kikwata ne kwoyo yennyini akubuuzizza ekintu ekyo kimukwatako buvunaanyizibwa bwe bw'abanga Muganda. Buli Muganda yenna ekintu kino kikukwatako oba enginia oba dokita oba ngoba wafaanana otya ng'oba wagira otya ng'oli Muganda ekintu kya Buganda kikukakatako. Tewaliwo okubuuza muntu nga muluddewo. Njagala okubanyumiza nsoma nnyo Bayibuli. Musa yagenda najja Abayisirayiri n'abajja e Misiri ng'abatwala mu nsi ensuubize naye emigunju ng'egyo gyaliwo ne kimugamba ne kimuvuma n'okumuvuma kifeni gye watujja twali tunywa amazzi kati wano tetulya na mmere nga tuluddewo okutuuka emigunju egyo gyaliwo era nakati weegiri kubanga Katonda yagimma amagezi. Musa si yali alina okutambulira abantu abo baali balina okutambula naye nga bonna batunuulira Musa. Buli muntu yenna luma obubimbi alina okulima obubimbi ku Buganda. Buli muntu yenna olina okulima obubimbi ku Buganda. Bw'oba ng'owulidde nga waliwo omuntu avuddeyo nga mwami Eriyaasa Lukwago n'agamba ekintu ekituufu gy'ebintu bya Buganda tebiteesebwako. Toyinza kuteesa ate nabwo biyamba bintu bya Buganda. Ebintu bya Buganda obikwata bukwasi n'obizaayo. Ne n'owulira ogwo omugunju kimanyi Katikkiro waffe atulimbalimba mututeesa oteesa otya n'omubbi ku bintu bya Buganda. Kakati ekyo ffe ng'abantu Abaganda abantu ng'abo tulina kwekanta tugende tubayimukiremu
tuwagira abo abali ku ludda lwa Buganda. Toyinza kuŋŋa nti bakukwasa ddamula myaka 4 ne giggwako, myaka 5 ne giggwako, nga tolinawo kintu kya Buganda kyonna kyojjizza ababbi kye babba noŋŋamba nti oli ku ludda lwa Buganda. Tekisoboka kubeerawo. Kyetuva twebuuza nti ekitongole ekiyitibwa Mengo kiri ku ludda lwa Mulabe oba kiri ku ludda lwa Buganda? Nze mbawulira wano kumanya abantu abo bantu ddala babi, era Katonda asaana akulimira abantu abali Mengo. Nze mbawulira bwe baba boogera bagenda ne boogera nti mumanyi omulabe gwe tulina asinga okubeera omubi ennyo ali mu Buganda. Sebo tetumumanyi nga batugamba bwe bwabwe. Kati olaba webajja omuganda webamujja ku mulamwa gwe amaaso gagajje ku mulabe gwe tulina. Kati omulabe batulimbalimba nti obwavu ye mulabe asinga, si ye mulabe. Ani aleese obwavu oyo? Ye mulabe waffe. Toyinza kuŋŋamba nti omulabe waffe kati ye bwavu. Omulabe waffe yaleese obwavu mu Buganda. Oyo ye muntu omulabe waffe. Yani oyo bwe tulina okutunuulizemu. Naye bagenda basaasaanya ebigambo ebitali mulabe. Tebalina ekyo bakoledde Buganda yonna. Balyawo batulimba. Kati omusajja mmeeya avuddeyo. Naye ekintu ekyo mukyongedde nange nera tekimunya kati omutima. Ebintu byaffe agenda okubiwa ataabiwa emigunju. Ebintu byaffe abijjeeri ataabiwa emigunju ebirala. Ettaka lyaffe lyonna ate balitunde buto. Ekintu ekyo tukikola tutya? Ebintu byaffe omusajja ng'amaze okubijja ku Banyarwanda ate abikwase emigunju. Temulaba nti Abaganda tulina omulimu munene nnyo n'okugogola Mengo. Mengo yeetaaga nga Eriasa tannaba kujjaayo bintu byaffe Mengo tulina ogigogola. Ekyo kitukakatako tewaliwo ajja tutiisatiisa mbu Mengo tayogerwako, kubanga lwe lulimi lwabwe olw'obubbi. Batutiisetiise tibo baliko amajimbi bo bagenderera oluti bakyali Baganda bali bamalayika tebogerwako. Mwogerwako. Temujja kutatana Buganda nga tutubatunuulira bwe tuti. Temujja kubuuza buja Kabaka waffe mumufuule ng'omuddu. Kabaka waffe takyasirina nawasobola kutambula ne munsi ye tatambulamu. Nawulira n'okufuluma ebweru pasipoti baagimuggyako. Nga naye temutubuulira na kutubuulira nti Kabaka waffe baamusibako ddannatti. Tetujja kubakkiriza, tujja kuboogerako. So obukiba e Buganda twagala Obuganda obw'emirembe. Mutubuuliza Buganda kibe twagala Obuganda obw'emirembe. Bwe tuba tubwagala nze naawe tubukolereddewo ki Obuganda obwo? Omuntu Obuganda yenna kyempulidde mukyala Nankume kyagambye nange nina kyenjagala okuddamu. Ffenna ekintu kino kitukakatako. Kobeere mukyala, kobeere musajja, kobeere muvubuka, kobeere ani yenna, kobeere kasi toba nti oli Muganda. Ekintu kya Buganda kitukakatako. Ate tulwanirira ekintu eky'emirembe, ekintu eky'amazima. Ng'omuntu ne bwali njogerako ebigambo ebyenkanawa. Nze nga manyi nti ekintu kyengoberera ky'amazima sigenda kivaakoko. Nga manyi nti ekintu kyengendera kinene nnyo n'okunsinga nze ego yange ngifuula eri. Kubanga manyi kino ekintu kyekigenda okununula. Olina bw'alyogera ebigambo ebifaanana bitya.
ku Buganda nze sijja kugivaako okutuusa nga tumaze okugimuwona. Era ne Musa bw'atyo bwe yali baamuvuma ne bamugamba oyekana akasajja akeekanka weefudde ki tutuuka ddi mwenye ensi gye watugamba ennungi ne musajja wattu Musa yafa tatugituuseeko naye ng'olugendo alutandise naffe tuyinza obutagituukako naye olugendo tulutandike. Basebo muwulira bulungi nnyo engeniya. Kati waliwo mukyala Nankuma agambye nti waliwo yamugamba nti simanyi okuloota, oyo yamugamba nti tuloota kyova obalaba nga bakyali muminyira. Omuntu ataloota toyinza kubeerako kyokola.